basebo ne banyababa NUP everywhere ra cha mwebale nnyo ekibuuzo ky'obuuzizza kirungi nnyo basebo ne banyaba abalungi amazima amatuufu gali nti nali wa Democratic Party okutuusa omwaka ogwaggwa bwe nalekulira Democratic Party. Nze ayogera nammwe siri roboti. Bannamawulire munanjulira oba obadde okolera ku muleereetu ogumu nga baguyita zifuddewa bw'okyuka nodda ku muleereetu omulala emikisa mingi okwogera eri gye wakola ki gye wava ng'oyogera eyo bagiyita slip of the tongue. Musigale nange tutambule. Kizibu okufuna omuntu olwaleero nga wazaala muzaale nga wa NUP nange nava mu DP nazija mu kati kanso Nalukola yagenda okubuuza munne ekibuuzo. Saba tunyiriza ekibuuzo. People power, power, power. NUP everywhere. Ra cha muganda wange singa mmala nenfuna fulaaka wano ye NUP oluvannyuma abakawempe North ne bannonda nemba nga nze ngenze mu paalamenti kiki kyoyagala nkuteesezeeyo? Honorable Nalukola kyenjagala sigoba akulooze omubaka wa paalamenti ensookera ddala njagala olabe bannakawempe omusolo gukendeerako kawempe nga kawempe azi kawempe gatusinga osasula omusolo mu Kampala naye kawempe North nga kawempe yonna erekeddwa. So Honorable Nalukola singa oba oyiseemu ng'omubaka wa paalamenti twagala tulabe ogwo omusolo ogwo gusoloozebwa mu kawempe North gukola mulimu ki? Eyokubiri yino bagenda kwebuuza ebibuuzo. Kibuuzo kimu Ananza njagala kubuuza muganda wange ono kiki kyalaba ekibiina kya NUP kyekisinga ku bibiina ebirala ebiri mu Uganda naddala ebiri ku opposition? Kusooka njagala okwebaza President waffe His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu olw'okutuwa visioni n'atukubiriza ffenna tujje twetabe mu byobufuzi twetabe mu kukulembera Uganda eno. Nandibadde nsawo nentuula nenywa kakaawa kange nenywa pizza zange neŋŋamba profession kangireke zijempereza abantu b'ekawempe. NUP atuwadde omukisa ffenna tewali muntu yenna gwe bagaana. Ffe tusoonya abantu abayigirize buli omu yenna afunye omukisa okukola ki? Sandibadde wano singa badde mu kibiina kirala. Njagala okwebaza National Unity Platform okitegeera esobola okunzikiriza n'enkyusa endowooza zange neŋŋamba kino kansooke nkireke zijempereze abantu b'ekawempe. Era mmanyi mwenna kawempe Engineer Seku Kenneth we mutuuka bannange nze mpyaddako ngero gobe enzikiza buli mukyala mu kawempe agenda kuba ne Mama Kiti leka 6 kg gaasi buli mukyala agenda buli household gy'omanyi mu kawempe agenda kubeera nayo. People power Engineer everywhere you are.
akadde kakutte kati gwagenda okubuuza ekibuuzo bakuddemu. Kulya Sawulo. Kikyoleeta ekyenjawulo kubanga ffenna wano otulaba twogedde tulina abawagizi baffe buli omu tulina wa gyenvudde waffe ow'enjawulo naye njagala ombulire gwe nga ggwe Honorable asuubira ki ekyenjawulo ekiyinza ky'oyinza okugamba ekitusingako ffenna abali wano. Neyanziza muganda wange kyengenda okuleeta ekisinga obukulu bwe bukulembeze obuva wansi nga budda waggulu, so si okuva waggulu nga budda wansi. Obuweereza obw'omuntu wa wansi Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atukubiriza. Ekyokubiri, ngenda okulaba nga nteekamu bannayuganda n'abantu ba Kawempe North omutima ogutegeera nti obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okukyusa obukulembeze buno buli mu ffe tubulina, ffe tusobola okubulwanirira. Era 2026 tugenda kubeera ne kye bayita protest vote. Woolondera w'osigala, woolondera wetusimbula paka nga batulangiridde. Gwe tekikwetaagiza kuva woolondera, londa obeerewo ssaawa 11 tugenda kusimbula awo nga tugenda gye balangirira. Oba oli Soloti tandika, oba oli Masaka tandika, ow'Ekawempe tandika, ow'Kaleerwe tandika. Ffenna tukimalira Namboole mpaka Entebbe, mu Ntebbe twenunule nga bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo bassebo. Atudde ku mpeera ey'okusatu. People power, power. Ya, muganda wange Magala Bisaasira nti wayita mu bizibu bingi olw'okubeera okuvuganya gavumenti eyamusibira mu ggwa ne bakusiba tobeerayo. Oteeseteese otya okuyamba basibe banno bewaleka mukomera? Neyanziza nnyo muganda wange, ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Mwenna mukimanyi bulungi nti nze Magala Umar ayimiridde nammwe wano n'akasiba emirundi egiwerako. Omulundi ogwasooka twali Kayunga nga tugenze okuuma akalulu ka muganda waffe Nakweddeke Babba, era bwe batusiba n'abantu bangi. Mwalimu MP Kalwanga, mwalimu Meya w'Ekira, Meya Mutebi, mwalimu ne Commissioner Rahma Juma. Naye nasigala ku mazima ne bwe bansiba ku luno nga bataddeko ebisangosango eruzira mu kkomera erisemberayo ddala waggulu maximum security prison. Nenkwata ennaku 10, nenkwata ennaku 2, nenkwata ennaku 3, nenkwata ennaku 4, nenkwata ennaku 5, nenkwata ennaku 6 nga sikyusanga kigambo kyange nga ngamba twagala kujjako dictator President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu ntebe. Njagala okubategeeza baganda bange, muganda wange Mulumba, ekibuuzo ky'ombuuzizza, it is painted all over. It is painted all over me. Kindiko yensonga lwaki outfit eno gye nayambadde kuliko baganda bange abasibe abali mu makomera. Tukyababanja ba political prisoners. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you. Ati gwabuuza ekibuuzo. Ssentebe wa Kazo Angola Sebo obadde ssentebe banga ddene. Buweereza ki otusiza ku bantu bo ab'omu Kazo Angola, era okoledde ki Bwakabaka bwa Buganda engeri gy'oli omutongole wa Ssaabasajja Kabaka? Mwebale nnyo. Eky'omukisa bali